الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما أمتنا مجفق واجتوى الله سبحانه وتعالى tusaba wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala assebingane emirembe ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Tusaba Allah aberenga atuwa ilimu atongeza okumanya atatutegeeze oba atuwa okutegeera ebyo bye tuba tusomye. Abaluganda abitibwa baniriza musomo gwaffe ogwa tajwid al-Quran al-Karim nateera nga tugenda mu maaso n'okutunulira amateeka agafuga ensoma ya Qur'ani ey'ekitiibwa. Mulundi ogwayita twalaba basmala ne isti'adha, era olwaleero biiznillah tugenda kulaba maratibul qira'a, amadaala mwe tusomera Qur'ani ey'ekitiibwa, amadaala speeds, enziruka gye tuddukamu nga tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa, enziruka ez'enjawulo nga tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa ezo kiyita emitendera gy'okusomera mu Qur'ani ey'ekitiibwa oba amadaala g'okusomera mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Yaqulu al-Imam Ibn Jazari rahimahullah fi manzumatihi at-tayyibati an-nashri fi al-qira'ati al-ashara. Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala ategeeza mu kitabo kye ekiyitibwa at-tayyiba ekiri mu qira'ati al-ashara agamba nti ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. أقامت ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. فمراتب القراءة ثلاثة. امتندرا إمام جزر رحمه الله بكم يقريبيو تقدر كويا تبينيولا بإذن الله تعالى. تقامتي فمراتب القراءة ثلاثة. emitendera oba levels za supiidi mwe tusomera Qur'ani ey'ekitiibwa giri esatu, amadaala gali asatu oba emitendera giri esatu. Omutendera ogusooka Imam Ibn Jazar rahimahullah we yasooka nagamba bitahqiqi, oguyitibwa attahqiqi. Attahqiqi kyeki? Tahqiqi kyekyo kinnyini nga wokiwulira tahqiqi kuba kukakasa oba kubeera ng'owa buli kintu ng'okisoma mu butuufu bwakyo ng'okukakasa nnyo. Omuntu tuga nti haqqiq, owaayi tukakase, mwemva haqqu amazima, tukakase kyoyogera, kandi mwekyo kiga tahqiq. Naye wano tugamba nti wahuwa alqira'a y'ensoma ya Qur'ani omuddu gy'ayinza okusoma بتأودة واطمئنان مع المبالغة في الإتيان بالشيء على حقه من غير زيادة ولا نقصان وهو يصلح في مقام التعليم. كويكوبيرا ngo musomi wa Qur'ani asome ensoma ye ng'agenda mpola, ng'alembeekereza, ng'atambula mpola mu supiidi engeri gyasomamu, ng'alembeekereza ng'agenda mpola nnyo. ma'a al-mubalaghati fi al-ityani bi-shay'in ala haqqihi min ghayri ziyadatin wala niqsan, ng'amateeka ga tajwidi gonna ng'agamalayo bulungi, owali okuwanvuya ng'akumalayo, ebinnyindwa byonna ng'abimalayo bulungi, obiwulira ng'abimazeeyo, ennyukuta bwe kuba kuziwa bitendo byazo byonna ng'owulirira eddala ng'aziwa, n'obufulumiro bwazo nga obuwulira bulungi. Naye min ghayri ziyadatin, nga temuli kwongeramu, nga tayongeddeemu mu mateeka ago. Waliwo abamu asoma tahqiqi n'agenda mpola ate ekinnyindwa n'akiwanvuya nnyo n'asukka, okuwanvuya n'asussa, ennyukuta ebadde erina okubeera ng'efuna amaanyi n'agiwa obunafu lwakuba ti agenda mpola.
ayina okubeera nga yegendereza min ghairi ziyadatin nga talina kwongeramu awamu n'ekyo wala niqsanin ate era nga takendezezza wahuwa yuslihu fi maqami taalimu ebiseera ebisinga ensoma eyo ey'okutambula empola okusoma omuntu ng'alembeekereza ng'agenda mpola etera nnyo okubeerawo naddala nga tuli mu mbeera ey'okuyiga. Mu mbeera ey'okuyiga era oba osoma darusi wa sheekha agamba nti soma mpola, tambula mpola, asobole okutereeza buli kamu akatereeze, tambula mpola buli kamu kawulize mu mbeera eyo ey'okusoma. Ate eddaala eryokubiri, supiidi eyokubiri mwe tusomera Qur'ani ey'ekitiibwa al-hadri, ekiyitibwa hadri. Kyekyo Imam Ibn Jazar rahimahullah kyeyagamba nti wayuqra'u al-Qur'anu bitahqiqi ma tahqiq tugimaze kati naga ma hadrin ne hadrin. Hadri kyeki? Al-hadri huwa al-isra'u fi al-qira'a, huwa al-isra'u fi al-qira'a, kwe kusoma Qur'ani ng'oyanguyiriza ma'a al-muhafazati, nayo olina okwegendereza ennyo ala qawaidi tajwidi, kukubeera ng'osomera mu tajwidi ng'oteekamu onyiriza. Kwe kubeera ng'osoma Qur'ani naye nga weekuumira kubeera ng'oginyiriza ng'oteekamu tajwidi, osoma opapa, osoma speed. Ekyokulabirako kati nnyo ku tahqiqi tetwafunye kyakulabirako. Omuntu ayinza okubeera ng'asoma n'agamba a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ng'agenda mpola kibayita tahqiq. Ate al-hadri kwe kubeera ng'osoma ng'omuntu asoma ayanguwa mu nsoma ye naye ng'akuuma amateeka ga tajwidi, okubeera nga wonna gonna agalondoola era agatuusa. Era Sheikh agamba nti walyahdhar, omuntu asoma Qur'ani ng'akozesa ensoma eno, ng'akozesa supiidi eno oba eddaala lino, ayina okwegendereza ayina okwegendereza okubeera nga atakendeeza kuwaavya oba okuggyawo ebinyindwa nebitawulikika ddala, n'okubeera nga asoma empeerezi nga teziwera. Ayina okwegendereza ebyo ebintu bisatu. Ekisooka okubeera nga asoma okuwaavya n'atakuweza ng'ate kwatteeka. Ekyokubiri ayina okwegendereza okubeera nga ebinyindwa bigirawo ddala completely. Ekyokusatu ayina okwegendereza obutakendeeza mpeerezi ku nnyukuta za Qur'ani. Osoma opapa naye olina okwegendereza okulaba nga okuwaavya okuweza okutuusa si ekyo kyokka, ebinyindwa biwulikika nti weebiri, empeerezi zigenda ku nnyukuta nga tozisazeemu oba nga tozisomyeko bitundu. Ekyokulabirako al-hadri tusomera nnyo naddala nga tuli mu taraweehi, abasinza oluusi abasaza taraweehi tusoma nnyo oluusi hadri, twanguyiriza lwakuba nti byetusoma biba biwaavu. Oba naawe oba okola omuraja ebiseera ebimu okozesa hadri. Lwaki? Oba oyangala oyanguyirize obeere ng'okola ku kintu ekiwera, naye amateeka ga tajwidi olina ogegendereza. Oba ntegereka? Ekyokulabirako a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Olaba ekyo kibayita al-hadri naye nga byonna bikoleza ki? Byonna mwebiri. Naam. Ate eddaala eryokusatu mu kusomera Qur'ani ekitiibwa libayita atadwir. Atadwir kiva mu idaara, omuntu okubeera nga atambuliraawo wakati, yeetoololerawo
yani wahuwa murtabatu mutawassitatun bainahuma, kwe kubeera omuntu tapapye kubeera wakati awo nga tayanguyiriza ate nga talembekereza, wabula n'abeera nga atambulirawo wakati, tali ku supidi ya waggulu ate tatembekereza nnyo, wabula nga ali awo wakati. Kyokulabirako, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نابيرا وقتي بإذن الله تعالى. نعم. waliwo eddala lyo nga terikkirizibwa lyeryo omuntu okusoma ng'alya tajwidi nga tugamba tajwidi tamuteekamu apapiriza, ekyo terikkirizibwa. Amantegereka. Naam. Wa amma Sheikh agamba wa amma tartili, ate waliwo kye bayita tartili. Tartili nakyo kyagala okubeera nga kifaanagana tahqiqi, lwakuba tartili ekyo kyeyongerayo nnyo omuntu nga awuliza nnyo buli kimu, abategereka nga atuukisa buli kimu, buli mateeka gonna ng'agawuliza bulungi ng'agenda apola. Kyovula nti faqad jaa an aliyi radiyallahu anhu, aliyi radiyallahu, sahaba ayitibwa aliyi radiyallahu anhu ategeeza n'agamba ati annahu su'ila an qawlihi, bwe yabeera ng'abuuzibwa ku kigambo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya Allah mwagamba warattili alqur'ana tartila, yagamba mu aya eyo Allah yagamba nti warattili alqur'ana, musome Qur'an tartilan nga mugiddiŋŋanya, amakulu nga musomera mu oda abanga mugiteeka mu tajwid. Tuvaye Imam Ali radiyallahu anhu yagamba kiyitibwa tartil, tajwidul huruf, kwe kusoma ennyukuta nga ozitereeza, ozinyiriza, ofulumya buli nnyukuta weyina okufuluma n'ebitendo byazo. Wa ma'rifatul wuquf, n'okubeera ng'omanyi bulungi nnyo wa wooteekeddwa okubeera nga oyimirira. Oba ntegereka? Naam. Nabwe kityo kigwanidde ku musomi wa Qur'ani okubeera ng'agoberera amateeka ga tajwidi mu levels ezo z'abaasomeddemu, mu speeds ezo z'abaasomeddemu zonna essatu, ateekeddwa okubeera ng'agoberera amateeka ga Qur'ani ey'ekitiibwa. Ekirala, abamu tufuna obuzibu ne tulowooza nti omuntu waba ayanguyiriza aba tataddemu mateeka, aba agataddemu, naye supiidi gy'aba akozesezza emuwadde okubeera nga amateeka ago agateeka mu kitini naye ng'agataddemu. Kiringa nga nze abayizi bange ab'ebitiibwa ntera nnyo mbakubira akafaananyi. Kiringa nga omuntu ava e Kampala n'agenda e Masaka. Kiringa nga omuntu ava e Kampala n'agenda e Masaka. Omuntu waba agenda e Masaka ng'avudde Kampala ng'alinnya ennyonyi, ekyokulabirako ng'alinnya ennyonyi, tugamba nti atuukidde ku supiidi y'emu, naye distance si y'emu, distance esigadde yeeyo, naye supiidi erinnye waggulu, olw'ensonga kyakozesezza kikola kikidduka. Omuntu omulala najja n'alinnya emmotoka ng'ava Kampala agenda Masaka, naye atambulira mu distance y'emu, naye supiidi ekola kyeyawukana olw'ekidduka kyaba akozesa. Omulala najja n'alinnya gaali n'agendera kagaali, era naye atuuka distance y'emu, naye supiidi zaawukana. Kati n'amateeka gano ensoma zetusomeramu zino oba amadaala gano, amateeka gonna galina okutuuka, naye supiidi yeekola ki? Distance y'emu amateeka gonna gabeeramu, naye supiidi yeekola ki? Yeeyawukana, wabula amateeka tegakyuka. Oba ategereka? Era olina okwegendereza ennyo obutagakyusa. Oli ayinza okugamba waba abadde nga asoma speed n'agamba wala ddaalliin, harakati mukaaga ziweddeyo, naye azirese ku supiidi. Oba ategereka? Waba abadde asoma speed. Ate oli abadde asoma empola empola, ate ye alina okuziweza ennyo, distance erina okubeera nga ogamba weeraga nnyo olw'ensonga atambudde empola. Wala ddaalliin, oba ategereka? Okusinziira ku supiidi gy'aba asomeddemu. Barakallahu fiikum
وجزاكم الله عنا